baddamu ebyekizibu balende neewunya n'abantu omukulu otandika otya okudda ku bwereere bw'abantu abalala muulamu toyina bubo manyi mulina ebintu byemukolanga bya nze sibitegeera nodda ku banno n'otunambo n'owekaliriza oti nimukanula n'amaaso nosanga oli ng'anoonya ne kuguuni ku library mwagenze kufunayo ku kintu kimu naye kakati abawala abo kati bwe boofuna mu nnaku lumu bbiri n'otwala eka bo baba babyagala oba nabo baba balaba nga bayisizaamu ekitiibwa abataba bazzeemu kabuntu ate saagala oyogere bya kisiru bendaba n'entwala ewaka baliyo bameka. Thank you so much guys for watching the channel. My name is Morris Jordan Skawe. So nakola leo nkoze mujezi kwa Manchester City. Aba Arsenal, omanyi mumulowooza aba Arsenal tino mu buli kaseera. Bwe mwatwala ekikopo mugenda tubeerako ebbanga lyonna. Kati olwaliwo simanyi bwe mugenda kikola. Kubanga PSG temunyiigira. But I just appreciate you guys. Thank you so much. Ndine muyindi olunaku olwaleero oba Mr. Katende naye tulina n'amawulire ag'essanyu okuva mu Aromatic Entertainment omanyi nga 8 oba 9 ku channel yaffe eri emanyiddwa nga Trust Forms. Babadde beeraliikirivu nnyo nga bagamba simenyeza nkiweta buwezi kireke nkiwete bannange n'okukyaza omuntu nga towetta gundi wano wange kati gwondaba nze nkukyaziza kulaba bajja kulaba tebakumanyi ngamba gwondaba bulungi nnyo gundi tukajjemu kati anenda sibu bukikuwa bipanzeewo ani yaseetinze seeti nene omuntu okukyaza nga agenda kukumanyiira bumanyizi ate nakyo nedda kangulage nti ndi bwange gy'osanze omuntu akukyazeewo naaba nga atandika n'okuwa amateeka ate gw'otandika okwonoona ebintu byaenganda kati nnyo noonya eki kati bwe nkiweta tomenya kino kimenya ne kiddawo ono plastic Onoonya ttaka nnyumba ya kugula oba oyagala kugobera ku byapa byo. Brand Pro Property Services ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana bano beesowoddeyo kugonjoolera ensonga ezo. Obukugu n'obwesimbu bye bikulembera ku Brand Pro Property Services Limited abasangibwa ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Tebakomye ku kuteekerateekera ggwanga nga bayita mu kisaawe kya Real Estate. Kinajjukirwa nti omwaka 2024 Brand Pro Property Services Limited yakiikirira Uganda mu summit y'aba Real Estate eyateekebwateekebwa Dar es Salaam mu ggwanga lya Tanzania. Muno mwalimu okusala entotto okulaba buti eggwanga bulirina okuteekebwateekebwa munda mu bibuga ne mu masoso g'ebyalo okubituusa ku mutendera gw'ensi yonna. Ensonga ezogeza abangi obwama ensangi zino eza Airbnb, Brand Pro Property Services bazikutte kannabwala. Mu buufu buno omwana omuwala atwalibwa mu nnyumba erimu buli kalonda yenna n'alowooza nti yabba baabuwe ng'ali mu kipangisa ekiggwako mu nnaku 3. Osobeddwa ng'oyagala kugobera ku letters of administration, oyagala kukupuntira ttaka lyo kiyite land surveying, weekwate Brand Pro Property Services Limited ku MT Building mu maaso ga Mugulu Empire Zana. Sisinkana Brand Pro Property Services Limited mu nkola eya tekinologiya ng'oyita ku nnamba z'essimu eziwandiikiddwa wansi awo. Kati nkulaze ente y'abato gyetunudde nti n'ebinyonyonto gye bigenda okugwa ate n'olekerera entujjozi n'entoli nga mafulungu. Kati njigiriza nti gwe wakigula. Wewe bizimu setawo sebo gwagula ate nze nanyini so nze nakigula ate otandise kunsomesa badna nesinga ekimuli kino bwobadde okikwata n'amateeka goowa singa ge wali owa Shakira obufumbo bwamwe bwali wangadde ne Shakira yakulemu fuga kati ofuga bimuli mulina ekintu kimu kyemwerabira. Shakira yakulemu fuga ofuga bimuli akiri bwekiti mulina ekintu kimu kyemwerabira nti wosisinkana ng'omukyala
bw'osanze nga muntu mukulu nga muntu mukulu tokuze naye temukulidde mu lujja lumu temulina yadde kibagatta lwaki oyagala mugatte okuva ku ndowooza mpaka mu bulimi anti batugamba nti bw'osisinkana omuntu aba tali 100% n'ebyo bintu by'oyagala wabula aba alina ebitundu like nga 6 oba onoonya qualities z'omuntu ebitundu nga 6 gwe by'owulira by'oyagala ng'ayinako wakiri 6 kati 3 gano gwe n'ogenda ng'ogamuteekamu mpola mpola naaweza 9 kati tugeze bw'aba badde mukyafu n'omugenda ng'omugamba nedda kati wano weeyonje musobole okumakinga kati line 10 erikola 100% yo n'ogamba kandi mulekere naye tubeerewo kati kambuuze singa oba oyagadde omuteekako eyo 30% gy'ogambye n'olaba ng'era takisobola ng'omuta kati nze nakola ki anti gwe bwongo bukka nedda kati lwaki gwe nkunenya nti before nga tonamupangisiza na nnyumba kumuleeta nti nno omuteeke mu nnyumba walisoose kumukakamu 30% bwegaana totawana n'ezo sente zonna zewamuteekamu ompangisiza ennyumba okula ebintu by'omunju okola otya kambuuze omuntu okubeera naye okutuuka okubeera naye waka kitwala bbanga ki mu lulimi lw'omukwano bagamba nti ekitone ennyo courtship emala emyaka 2 yeso muli basiru nnyo courtship mulina okumala emyaka egi omanyi lwaki muli basiru nga mweraba ate lwaki tuli basiru emyaka 2 nga mukola bayitawe muyindika nkugambe lwakuba kati olwedde oli musajja mufumbo naye kati singa obadde okyakwana kale kati katugamba abavuka abali eyo towasanga omukazi nti omufunye leero omwezi ogujja ne mwewasa omwezi ogujja n'omuteeka ewaka oba tonnamumanya kati kenkubuulira ekigambo kino kijje ku nze Mpuliriza ate bulungi. Mpuliriza. Manyi bavubuka mwe mukola. Mpuliriza. Omuntu omulungi tebamuteekateeka lw'omufunye. Omuntu ategeera. Tebamutegeeza mu myaka gyammwe egyo gy'obala egy'ebiri. Ate omuntu yenna togenda kumumanya ng'ava waabwe, asula waabwe, alya waabwe. Okitegedde? Omuntu mumanye muteeketeeke ng'oli wano naye. Nze enkola eyange eba ya lunaku olwo olwokubiri tuba tulina okubaako niwe tutambudde. Tugenda okuweza wiiki nga buli omu amaze okutegeera. Ate kyova labo kyafuna ebizibu. Ennaku bbiri. Emyaka ebiri mba ndi kuki? Nze ekitono nnyo ndi wa mwaka gumu n'ekitundu. Olina bameka? Nti nfuna. Nina omu ali ewaka. Olina omu? Sina balala. Muli bulungi? Tuli bulungi. Temuyombangako? Twekuba n'okwekuba. Kati ate birina enjawulo nange olunaku olumu oba ow'ebbiri. Anti ow'olumu. Kati Misa Katende. Bw'otwala omukyalo oyo omututte mu lunaku lumu n'omusanga enkeera nga alina endali. Ate kyogamba ow'endali mba simulaba. Ate kyamulaba mu lunaku lumu. Tosobola ziraba mu lunaku ojjafuna nnyo obuzibu. Ate gyafuna nnyo obuzibu nga nze ndi wa myaka ebiri. Nze ngenda okwegomba omuntu okutuuka omugamba nti owaayi ndi bwe nti nange naawe bwoti nga bwoti tugire bwe tuti. Mba maze okulaba nti talina bitege, talina nkobo, talina mbali. Obiraba otya mu lunaku olumu? Obiraba otya mu lunaku? Omuntu ate bamusoma ludi. Aliko olupapula nti obikula lumu ku lumu. Omuntu omusanze ayimiridde. Kitegeeza era waba ayimiridde bw'ati omanya nti kati akozeemu bw'ati. Oba ayimirira bw'ati. Kale bw'otwala omusezi. Omusezi? Kitambo bakigoba.
mulina obuzibu kakale ow'emyaka ebiri omusezi on'omumanyi nze wa myaka ebiri mwejo emyaka ebiri by the way tumala ekyo gyonna emyaka ate omuzaabuza ow'emyaka ebiri omusezi on'omulaba otya mba mmanyi baganda be mba noonyereza obujjajja bwe waabwe maama we mba mumanyi jjajja we mba mumanyi bonna ogenda baagala bonna sigenda baagala naye njagala kumanya omukyala gwentwala asibuka wa kati kenkubuule asibuka mu lulyoki bamere yamwe muli bamekewa ewaka mu nyumba ya taata 27 tuli 27 lwaki sigambe baneiba ewaka tuli 27 maama taata yafa maama yaliwo batuzaala abaana 27 batuzaala 25 ogattako maama ne taata 27 taata yafa tusigadde 26 ni abantu be Masaka munjogerera bubi ebintu ebyo maama taata anti kati tudde kumulaba bayina kusomesa olulimi Oluganda olaba nga wonga nti muli 25 okimanyi nti oyinza okwetooloola nga mwena abantu 25 oba abaana 25 nga buli omu alina omuze gwe nga bwe tukyagenda ku mize okitegeddeobanga osiimye omuntu va ku byokunoonyereza bw ate simanyi noonya baganda be ate simanyi taata we noonya ono gw'oyagadde nga bwe tukyayongerezaawo tuli ku catfish ano Mr. Katende wanika jansi bannange mumulaba ku TikTok ye koze liko muyindi nagikyusadde eriko godi catfish osobola ogenda mu ku TikTok noteekamu catfish osobola okulaba emirimu gye tukola emirungi wano era nze buli lwenzija wano nkola order kyova olaba empuuta ya wano era buli lwe mba nva okukola nga nina gye ndaga mpitira wano Aromatic Entertainment abasinga ndowooza mutulabyeko bwe tuba tulina we tuva okukola omukulu ono akola empuuta ennungi kansoke mbalageko tebagamba kukola tufumba mufumba mukola tusiika empuuta mufumba mukola tufumba tusiika tetukola okola kitegeeza ki bwe ngamba nti okola empuuta okukola kati kiringa wonookwata akawuuta akalungi ndoza mukalabanza akange kengenda okulya kuliko kacumbaali ateekako kakedo ateekako ebirungi so ate akola ne delivery lwakuba si kirungi affe bannamasaka batuyigiriza si kirungi kwogera ng'olya era agenda kubanga ye bwayogera nga nze bwe ndya mpola mpola bwe naamalawo ndyoke njogere obadde ogamba tubadde ku catfish ng'otugamba nti noyina enamba z'essimu biki ku catfish tutunda empuuta tufumba empuuta engege tuyina akabeero tuyina empuuta ya supu tuyina engege ya supu ebyo ebintu ebyo wammanga ebya supu tubitundirako okugeza nga chipusi tuyinawo akawunga kano akafuye kamwitako akasooli naye ne woba oyagala kali akakaloofu tetukateekateeka wano ne woba oyagalako kaceere kasita kiba nti ekintu kiriibwako empuuta oba engege tukikufumbira wano woba okyagadde tuneesiima nnyo okuba nti omuntu ozze naye ng'osoose kutukubirako ku ssimu omanye ebintu byaffe tetuteeka buteesa awo mbujjo osaye nga biyidde tubiteekateeka okusinziira omuntu oda gy'oba otuwadde naye ku namba y'essimu eri 0754 93 51 84 eyo osobola okutufuna yeriko ne WhatsApp endala eri 0753 26 69 zonna kasita okubako nze nzikwata kamwa koogera ate ng'era nze nzirukanye ekifo kino nina omufumbi wange omulungi ateekateeka bulungi ekyokulya kyo nga bw'oba okyagadde so tuwa omukisa tukuliiseeko ekyemisana tuwa omukisa tukuliiseeko ekyeggulo tuwa omukisa tukuliiseeko n'owoba olina pate tusobola okujja mu maka ago
tusobola okujja mu kifo kyonna wakati oba nti abantu b'oyagadde balye ku kyennyanja. Kyembalenge n'okubuuza nti no singa mba nina embaga naye nga waliwo abaagalako akawuuta akasiike osobola okujja n'okasiikira wali? Bulungi nnyo. Kisinziira gwe oba toyagala bantu mugamba buyuunya nga toyagala bantu okubiwulira nga tubisiika, tusobola okujja nga tubisiise bulungi nnyo nga tubipaakinze. Bw'oba oyagala tubikolera awo ng'olaba bulungi nnyo olabe ku kintu ky'ogenda oliisa abantu oba kituleese kiri fresh era tujja nabyo bulungi nnyo ne tubiteekateeka ng'olaba. Tujja kweyongera bye tulaga mu maaso tugenda kweyongera okumanya ku catfish na biki byekola na wawe tusangibwa biki naye kakati awe tusangibwa kumpi nnyo Kajjansi wano Kajjansi abamanyi ettaawo ly'ab'ebigere awe wati opposite n'ekikubo ekyambuka eri mu katale eno sayidi eno bayitayo ndowooza ku kasaawo k'ennyonyi kasaawo k'ennyonyi Bweya Road. Abamanyi abasajja abasiraamu bantu abannaddiini bannanga abasiraamu ndi opposite n'omuzikiti ogw'e Kajjansi. Ono ndowooza olaba kati ekyo kye tubaddeko kati ky'ogamba abo omuntu oba tomulabye nti ayimiridde bwati ne bwati kikwetaagisa mwaka kulaba nti talina bbina oba alina. Omanyi bwe mweka kati ngambye ekyo mbala ina kubuuza tewali kirala mbala ina kubuuza nti ono kati ndidde nnyonta ennuma era kubuuza ono yatunda ebyokunywa ebyokunywa ky'ogamba obadde tusobola kubisaba yaleese byakulya anti ndabyayitawo mbadde manya ekizibu tonkima yale naye alayika yakutegedde aninooza yantegedde yeetala tofaayo wano kati speech ebyokulya tubeera na bingi tofaayo nakyo tusobola okukireeta nga package. Nze ndi wa myaka 3 myaka gye 3 mukaluubiriza abantu ofiriza omuntu oluusi nga tojja nawangaala naye omwesibyeko myaka 3 temukutula nti oba mugenda kukola kino oba kiri nange ayandize nanfunamu omulamwa omusibidde awo. So tukendeeza obudde bannaaye tetukyetaaga budde bungi nnyo ku kintu kimu. Naye kakati abawala abo kati bwe boofuna mu nnaku lumu 2 n'otwala eka bo baba babyagala oba nabo baba balaba nga bayisizaamu ekitiibwa abataba bazzeemu kaabuntu. Ate saagala oyogere bya kisiru bendaba n'entwala ewaka baliyo bameka nakugambye nti okusiima omuntu tekintwalira bbanga olunaku lumu bamaze okulaba nti ono omuntu ajja kunkolera ebisigadde tubiraba naye tonna ngambako nti wamma totwala totandika kwonoona linnya lyange omukyala gy'aliika simanyi boolaba munaku mbatwala wase. Kakati empisa za Shakira kubanga mu jealous Shakira yali wampisa mbi kyekyamazima neka kansooke mbuuze kati ndono yali muloge tabangako muloge omukazi nojja omukazi n'akumanyiira n'akuyisaamu amaaso n'agalula n'oluyi oddukukuba naye nga buli kiri mu nnyumba gwakigula n'ennyumba ye gwagisasula n'okwata ekkubo n'okomawo. Anti awo twawulira entegeera y'abantu etya nsitegeera ndi muzibu sigambye ggwe anti nze mbyogedde n'ogera ku Shakira kyekyo kye naggambye nti omuntu atalina mpisa oba atategeera kiwulikika bulungi anti tewali buzibu basaala nnyo okukozesa lulimi lundi kyoba olaba naye twogera ku muzannyi Shakira gwe twogerako ate twogerako gwe Shakira ali eyo atulaba twogera ku muzannyi abadde mu jealous abadde azannya nga Shakira ate era akyalimu sizoni twejja omuntu yenna buli bw'aba nga tategeera bulungi nga talina mpisa nga tasobola kuwa bantu kitiibwa tomutta busi ate omuntu yenna yeetaagayo chance
omuntu asobola okukyuka asobola obutakyuka era kyova olaba nti si kirungi omanye ebintu byokwagala bino bizibu osobola okuba nga oyagala omuntu naye nga kituufu wampisa mbi oba nga akuyisa bubi naye waliwo kyetuyita okwagala kati ku kwagala okwo olina okwewanga obudde nga tonnatuuka kusalawo kubanga ekireeta obuzibu ewaka n'okutuuka abantu okweteekako obulabe oba oli n'atuuka eri mu kkubo n'agamba nti ngenda kuteega Morris oyo mukola ekintu butasooka kwewa budde naye waka tunayiganga okwewa obudde n'otuuka okukyawa omuntu mu butuufu mu budde obutuufu omuntu oyo oba tokyasobola yadde kumulondoola oba tokyalina yadde kadde ke katuuka kunoonyereza mbu oba kati ayagala ani oba ali mu mbeera ki kati olwo mba simuwadde nnyo ddembe bwe ntandika obutamunoonyerezaako oba omukyayi oba tokyamwagala naye kati mwensobi gye mukola mukyawa mukyayagala bino bye mupapa omuntu mufunyemu obutakkaanya butono nnyo mulundi gumu ebiri n'ovuma n'okola ki osambye muno okoze ekyo omufulumiza wabweru kyokka bw'afuluma bw'ati ate kitandika okukuluba kati alinaani naye nga ate omukyaye olaze nti omukyaye naye nga mutima tonnabakola ki tonnabakukkiriza omukyawa kati weweewa time n'asooka n'akuvuma ogusooka n'akuvuma owookubiri n'akukuba oluyi n'akola ki omutima guno ne gutuuka ekiseera nga nabwo guwulira nti ddala mutuufu ono omuntu tetulina kubeera naye n'obwongo nabwo bukyuka kikisusse we kirina okukoma kati obwongo buno bwe bukkiriza n'omutima ne guta omuntu oyo ogenda kumukyawa mu bulungi ogenda kumukyawa awo wennyini ku soola eyo yennyini ndowooza walaba Shakira mu kukyawa Katende yaddamu n'anoonyereza bbaawe ki omukadde gwe basooka okubeera naye era olw'empisa ze embi olw'okuba nti yo omutima gwe guli awo guyaggayagga buyaziyazi era naye walaba nti bakoze eki balemaganye bawo omukadde yasooka ate nga naye era nkakasa nti era beeta lwa mpisa mbi mpisa za Shakira kati naye beeta buli omu akyayinamu akantu ako kenkunnyonnyola njagala nowulirizeewo bulungi mpuliriza naye kati Katende ye we yatuuka ku ssaawa nti ddala mutuufu nteekeddwa okuta Shakira oyo ndowooza era walaba era ne mu maaso mujja kulaba nga teri kigenda kuddamu Katende kimunoonyereza ki n'omukufuna ennyumba eya mukyala we Jalida gwe yafuna omupya anti ne Katende era n'akola ebyekisiru no mbiyita bya kisiru olw'ensonga tukirize tugaane Katende tewali nsonga lwaki oba ota omukazi nowasa mukwano gwe anti era tewali nsonga lwaki ndabye mukwano gwo ayina empisa oba ayina ebintu bye neetaaga ate ne muleka anti oleeta butemu ate butemu oleeta butemu mu bantu bano nze nkukyaye anti onkyaye siganye naye kati ekitegeeza gwe ne mukwano gwange bulijjo mweyagala nga sikimanyi tekyetaagisa ekyo kyetaagisa olw'ensonga anti mpuliriza wemba nkukyaye mbaddeko kale katudde mu kiri kye wabadde ogamba nti omuntu weetegerereza omuntu ebbanga mbadde naawe ng'olina mukwano gwo ng'olina empisa embi mukwano gwandaga nti alina empisa ennungi ampa ekitiibwa gwe tokimpa ndowooza buli muntu oba buli muntu ali mu mukwano ne waaba mukazi ne waaba musajja ebyo tusooka okunoonya kitiibwa kati ate mbizudde ate nze mbireke ku lulwo naye ate ngende ngwe ku muntu gwe mbadde sinaba kwetegereza kumanya kiba kituufu oba onkyaye lwaki ate olemesa mukwano gw'omukisa gw'okuba nti ali nange anti lwaki mukwano gwange kitegeeza nti bulijjo mweraba wessiri bwe butemu buli bwe nkugambye bw'oba ogenda okuleeta mu bantu bano ababiri okulyetinzeewo olutalo mu bantu ababiri bano batandika okugamba ono atandika okunenya munne nti bulijjo oyagala bba wange nga simanyi kubanga
muyindi kati nga tuvudde mu bya firimu tewali mukwano gugumeruka mu mwezi gumu abantu ne beeyagala ne beeraba ne beewasa n'okwewasa. Kati ate ekyo kikyapa tekiriyo tekiriyo. Kati kenkubuulire mujja kufiirwa nnyo abantu abalungi. Tewali muntu leero noota omuntu leero n'ova mu laavu ne mwekyawa n'omuntu enkeera oba mu wiiki 2 n'ofuna omuntu gw'oyagala nnyo 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 n'omuteeka n'ewaka n'omuwasa. Anti ekintu kiri bwe kiti omuntu oyo gw'otadde ewaka ne mwewasa olwedde muba bulijjo mu communicatinga naye nga munoonya we out. Yes ale munaino ebintu mubyesibako nnyo naye sibiba bituufu. Olaba nze kyobula nagambye ate era sijja kimunyawo nze okwagala omuntu tekineetaagisa kumusoma mu myaka 2. Omuntu omutuufu teyeetaaga kusoma ate teyeetaaga kuyigiriza. Omuntu omutuufu ojja musanga byonna bye weetaaga abiyina. Ebyo bye mubeeramu ebyo tubula mufuna nnyo obuzibu ne muwoza mukimanyi ati buleeke biki. Lwaki oyagala omuntu ng'omanyi nti by'alina ate tebikumala kimanyi alinaku 40% ate kamuyigirize kimanyi. Yes omuyigirize oyagala. Omuntu omukulu tebamuyigiriza kwagala. Nedda ate tebamuyigiriza biki by'oyagala. Nedda omuntu omukulu kankuwabule bulungi. Wuliriza sooka owulirize. Omuntu omukulu bamulaga bulazi kikyoyagala. Sikyagala kino. Kubanga anti ffe tutuuka ebiseera nga tukyayiga kati gw'okyayiga ki? Njiga. Oyiga ki nandi kyembuuza? Nze njiga. Oyiga ki? Anti kati ekyokuyiga kyenyinza okugamba nti nze nsobola ofuna omukazi ssaawa zino naŋŋamba nti kati for example nze njagala nnyo omupiira njagala nnyo bwewaba waliyo match ngende ndaba omupiira nga sigulabidde waka kati ye asobola okuŋŋamba nti naye babe mbadde sikyagala ogenda mupiira ogwo gwa kiro mbadde nsaba tutugule TV endala wano tugule ne DSTV omupiira ogulabire wano. Nze kati kankubuulire nze kinnuma nga nze naye nga mbanjize yendi hawaii jangu uli otya uli bulungi je baleko webale kwogera romantic ompisaani kyakabi babuuzeeko abantu abo. Yeah. Ku mukyanga kale beera bulungi bwe mbadde ejjagamba kati olaba kyonyonyodde ekyo mu buntu bwonna oba kale tetugaanye osobola okukikola ogenda kukikola mu kunyigirizibwa era omupiira guno ogenda gulaba naye nga tonyumirwa munaku ezisooka otuukiriza mukolo olw'okuba omukazi wange kyayagala yakugaanye kati ekyo kikyamu nze bonsa anti wuliriza nze bonsanga ndi mukubi wa ndongo yange wakati sijagereza bonsanga ndi mukubi wa ndongo yange nga buli lunaku ng'obadde mu wuulu nga buli lunaku ogenda n'okomawo 9 8 kati n'owasa omuntu ategeera bw'omanya nti owasizza tekikwetaagisa kugamba nti no todda leeti mulimu abamu bekyetaagisa jangu kyoke jangu tekyetaagisa leeta omuntu ategeera olina kumanya bumanya jangu wano yitawali John katumalo yita wano boti malo mwana ko fukamira tufunese omwana ayagala selfie video ayagala video ki ayagala video mukigase omwana ayagala video nenga ate eri wala yes ndino omukulu wano azze buli otesebo kikyo singa okwagala kwa romantic kazanyo kanyumira nnyo kazanyo kakunyumira nnyo okalaba nnyo kanyumira nnyo ompitali nyaki Brandon kale beera bulungi webale kwagira romantic kale beera bulungi kale bye video ene namala weyo nekifaananyi
Ekifaananyi kiriwa kulunga katumale okukola nga bwe kajjeewo kakyenge sebo tereera tukube ekifaananyi ky'omwana Mukiga tereera omwana tukube ekifaananyi kye yokyeza ebintu kalebeera bulungi okategedde Mukiga naye nga bwe tukyagenda mu maaso ne Mukiga ye lwaki mukuyita Mukiga busiru tukyagenda mu maaso ne mukulu Katende ku channel ya Morgiran's K Media. Thank you so much guys for watching. My name is Morgiran's Kaweesa, straight out Aromatic Entertainment. Nkyaliddeko muyindi olunaku olwaleero oba Mr. Katende oba muyindi Asman olunaku olwaleero naye nga anyongera okujjukiza nti no program eno ewagidde bannaffe aba Home Heaven bakugamba nti no bayina Airbnb Home Heaven Airbnb osobola okubeera nga ate ojja mu Airbnb n'obeera nga ate ofuna ekyenjawulo nabagamba bambagamba nnyo nti no Airbnb it's a home away from home just osobola okubeera ng'ovuddeko ewaka n'ogamba kangende mpumulemu lunaku lumu bbiri weekend kanjimalireko ewa Morris osobola okubeera nga ovudde bweru ng'ova mu nsi z'ebweru mu Middle East oba Canada oba London oba America oba wa yonna gy'ovudde n'ogamba nti nno nze saagala kutuukira waka ne bwe ngende Kampala njagala mbeere nga ate ntuukira ewantu ewali comfortable jangu otuukire ewange mu Home Heaven Airbnb tusangibwa wali emuyenga jangu otuukire buli kimu mwekiri gwe kyowulira kyoyagala okubeera nga weekiri buli kimu mwekiri osobola okufunamu laundry mweri DSTV mweri wifi mweri ebitanda ya 3 bedroom ya bedroom zisatu so ne bwoba okomawo na family osobola okubeera ng'okomawo n'abaana bo ne musobola okubeeramu ng'ate mulabika muwulira bulungi nnyo supermarket kweziri ekitundu kiri nnyo busy tolina kintu ky'ogenda kunoonya ogambe nti no sikifunye mu kitundu ky'emuyenga buli kimu weekiri twagala bannaffe aba legit recruitment agents abo bo batwala abantu bweru n'olwekyo bwe banga olina muganda wo taatawo maama wo jjajjawo singaawo ng'emirimu giganye e Kampala jangu tubeere nga tukutwala ebweru fe aba legit obeere nga teweekolera akasente akalabikako naawe ofune ku ssente otandika okubeera nga naawe ozimbye ogulire ku maama omuzimbire ennyumba oba tennaba kubaawo okola ebintu ebirungi twagenda bannaffe aba Nikan Resort Hotel Nikan Resort Hotel tusanga wano Lweza woba otusanga tulina swimming pool tulina gym tulina sauna tukola ne massage tulina garden enene osobola okubeera nga oyagala kuteekeramu mbaga mukolo oyagala gwa indoor outdoor osobola otusanga awo Nikan Resort Hotel osobola ogenda ku website zaffe www.nikanresorthotel.com ate nga ne Catfish wetuli olunaku olwaleero gwe wenna ayagala ekyennyanja ekirungi oyagala mpuuta oyagala kyennyanja oyagala kisiike oyagala kikalu oyagala kifumbe oyagala kabeero jangu ku Catfish nakugambye osobola ogenda ku TikTok nobeera ng'oteekamu Catfish nobeera nga ate ojja oba nolaba emirimu gya Catfish gyekola ng'otaddemu Catfish mukama wange akyali ku kasimu katono tuno kamuleka akamalirize tuddeyo ku Jerasi naye nga tetunnaddayo ku Jerasi njagala okwongera okubajjukiza nti ku channel yaffe emanyiddwa nga Trust Forms sebo ku Monday abantu bano babadde bambuuza ebibuuzo Trust Forms naye ku Monday ansa zammwe ziddibwamu babadde tebamanyi alla tuli mu kuteekateeka tuli mu bateekerateekera firimu ignorance ng'eyitibwa ignorance obudde bwonna kati tubala bubazi ssaawa n'ennaku tezikyawera oba Mandi zinaagenda okubeera ssaawa 2 nga tubateereddeyo episode esooka ate nga nange kennyini sikabuzeemu isebo erina abazannyi nno embaggubagu erina abazannyi embaggubagu muve mu 2 bye mubaddemu
omanyi yadde nti omuntu okola wano catfish wabaawo olunaku lwogamba nti kati luno lwonduteeseteese luyimiridde okitegedde nti wadde enkola naye mutuufu nkoze eno bulungi kati tekiri mu ignorance. Kana akennyanja kenfumbi leero nfumbye enkolongo muve ku biri kati mugenda kulaba kye bayita omuggo gwa sinema bwe kiba bika bya kyennyanja ignorance oyinza gira kikaaki ngege eno efumbiddwa ng'eriko kasupu webale wali ogiriddeko olya bw'owuuta kasupu bulungi nnyo bw'okwata ku muwula bw'oti bw'omala bw'owuta kwegamba mugenda kulaba kye bayita firimu mugenda kuyiga omumo kye mutumanyi ffe tetuleeta byakuyitako buyisi ate tetubawa buwi mazina mulina okuzina nga bwe muyiga we go deep okitegedde muzina bwe muyiga bulungi nnyo kati ate ekimuli bamukisa mulungi nnyo nti ffe tetuwulina firimu gyogenda kulaba mwana nga n'omukwata mu maaso okitegedde ekyo aromatic yakimala tuzanya ku kimuyita nti omukwano naye munnogulaba niwaaba sezaalawo niwaaba mwanawo niwaaba nnyazaalawo mutuula mu ddiiro ne mulaba omusajja naye firimu z'obonkenke ezo zirimu obuzibu omusajja gwe bayita nsijja mwogera yanyumizaako naŋŋamba nti lumu yali ewaka nga bataddemu kafirimu k'ekikulu kati oyo yali musajja ki oyo omuntu omukulu oyinza okulaba oli munju oyo ngoddamu ebyo ebyekisiru balende neewunya n'abantu omuntu omukulu otandika otya okudda ku bwereere bw'abantu abalala mubulamu toyina bubwo manyi mulina ebintu byemukolanga bya nze sibitegeere nodda ku banno n'otunambo n'owekaliriza oti nimukanula n'amaaso nosanga oli ng'anoonya ne kuguuni ku library bwagenze kufunayo kyokka nga naye n'obwerere obubwe oba olaba bwamu n'oba olaba mwana kiki ky'oba oyiga oba kyekiba kikunyumira bagamba mbu bayiga sitayiro kati kulinga kulya buli muntu alina ekimuwomera omuntu alina ekyayi lwaki oyagala okuyiga ebyayi nja nswankula ngaomuntu nomulinawo olejjo bwenswankula tesitiza zawukana abula mukiga waliwo kyakuyiga era kati mbwe yali akataddemu ali ne mukyala we balaba abaana babasibidde mu kisenge kyokka ate ekiyigo bwe bafuka bonna ova mu kiyigo ky'abaana n'oyita mu ddiro n'ogenda mu kiyigo manyi ova mu kisenge ky'abaana n'oyita mu ddiro n'ogenda mu kiyigo kati baba balaba akaana ne kaggulawo oluggi mu kuggulawo oluggi babaluwulira nga lukaaba lweggula ne bamanya kajja napapawo nanoonya limuuti agenda okunyiga ejjako yanyigako ngeza ddoboozi kati ng'ogyeko kano akaana akajja ne buli obwali busigadde mu kisenge ne buwulira wawe emiranga egyali awo ate yadduka ku swiki kujjako masannyalaze oba olaba kiddala oba ofa kineesi so ffe twebaza Katonda nti fe Aromatic Entertainment efirimu ezaffe oziraba ng'oli comfortable n'omwana wo esengaawo yonna muntu yonna gwewulira bw'oyagala okalaba naye so ffe tetulina buzibu era mwebalira mukama waffe Sir Ahmed Rowa webale kubeera nga wateekawo ekintu ekyo nti ebintu bya Aromatic byonna biba free obeera free
tolina kintu kyonna kikuziyiza. Muganda wange Mukulu Katembe yagambye nti nno ye kati kankuweeko ekyali ewa Chris ne Anne. Anne Chris yali alina omulimu. Anne bwe yamufuna n'agumuggyako omulimu ogwo n'amugamba jangu nze nina kampuni yange tutandika okukola ffenna. Ebintu batandika okukola bonna. Kati ate Anne olwokuba yali asinga ssente ng'alaba yakozesa Chris n'atandika omutulugunya ebyo yamutulugunyanga. Okitegeera? naye nga mutuufu tugenda kunyumira kubanga omupiira abalabi w'omupiira si mulabi waabwe naye buli mulabi wa mupiira agulimirwa wa bubweru ate bweru si waka nesimanyi omuzimu ogwo DSTV ebeerawo ewaka nga nsasule buli kimu TV nnene in fact TV eyinza nakuba nga nnene esinga ey'omu kibanda neera ng'ogulumba eri anti kati ekigutulumbisa eri nti bw'obeera oli waka tofuna bokayana nabo naye eri mu kibanda kubanga noona agambye muno tukugula TV olabire waka tabiraba kitegeeza ogenda tutula ku TV wekingo tolina kuwaliganya n'ebika kitegeeza tugenda beerawo naye mu kunyigirizibwa omuntu omutuufu omulabi w'omupiira funa omulabi w'omupiira bwemuba musazeewo nti mugenda kulaba omupiira mugende mukolaki bwemuba musazeewo nti omukyala ye asigadde waka asigale naye ng'akimanyi nti baawa agende kolaki kulaba mupiira era amanyi ttiimu ye gyakolaki gyawagira okimanyi tino atalaba mupiira kansabe mukama mpa omuntu atakolaki atalaba mupiira kubanga era nange sijja kunyumira mukati wajja kubanga ayagala kugenda kulaba ttiimu yesa muteeka amateeka olw'okuba ni musajja ogenda watusobola kulabirawo nga tasobola kubeera comfortable nga tasobola naye okimanyi nti nno ebyokuyiga gyebiri omuntu omukulu oyiga newadde oyigira mu bulumi nebitoke jange obadde kamusi kalinya ajola nani n'obubi w'ekyennyanja tweyanziza tutulabika bulungi kale webale kusiima mbadde sikimanyi kale mbadde ekimanyi nze mukazi yakiŋŋambye nti tulabika bulungi biriwa bwenanyini kintu ojja kuwunga tokimanyi tokimanyi yamugeranga mukuteeka n'obugezo olw'okuba omukazi agambye oba omusajja agambye sikyabikoleramu ensobi ebyo tosiriwala tobeesiriwaza ondabye nga nkola ki ninkola ki mbuno ki obusiru bwo toyogera bintu bya kisiru toyogera bya kisirusiru bitakwatagana naye naawe oswaza ngeri ebyekisirusiru sigwe gwagaye sigwe omubuuzizamu kayinza oba tekanyumye tolemera ku bya kisiru naawe tukole sirusiru tuddeyo eri kujerase tuddeyo kujerase wekuba byekisiru byoyagala
mbale kugamba nti bw'owulira ekigambo pick and play wa Romantic Entertainment egenda kuleeta film efumanyiddwa nga pick and play. Bw'owulira pick and play gw'otegeera ki gwe ng'omuntu nga gwe munnabyamizannyo? Kyemanyi firimu mpya ekoleddwa kampuni ya Romantic Entertainment bisigadde ekijja kubitegeera bino. Nze nga munnabyamizannyo musajja okuba matatu buli lunaku. Tokuba matatu buli lunaku ngagayaalirako tebakusaba pick and play. Kati pick and play fe bannabyamizannyo tulya pick and play tutegeera bw'ojjayo bw'oti bw'ogenda kuzannya n'otasaba pick and play bagamba nedda ssebo gizzeeyo tosaba pick and play sibo kiri nasooka kwogera pick and play. Anti olina okumanya nti kati nzijjayo ate era nzannye. Pick and play ati bw'oba toyogedde kitegeeza gw'okoze byo oluwadde mutereka ebintu byo naye oba oyogedde nzijjayo nzannye kitegeeza munno gw'ozannya naye alina okuwa obudde weetereeza. Ani Chris bwe yalabanga embeera etabuse n'agamba bino nze sijja bisobola kuba Ani yali atandise n'okumulangira ebyesiru nze ndabirira ewammwe naye kankubuuza ekirala lwaki abakazi bwakuwa emitwalo 10 mu mwaka n'obanga ogenda waka katugeze naye nga kwolwo oli blasi n'akuyambayo emitwalo 10 gyo n'ogigulamu n'ogulayo sukaali muceere biki n'ogenda eka. Lwaki wayinza n'okuyitawo emyaka emirala 3 ng'asigala akugamba nti yakugulira ebintu ebigenda ewamu? eyange yavuddeko tukozese oba gwe wagigyeko bujja simanyi eyiyo ndaba yavuddeko oyinza okuba gwe wagigyeko bujja naye kansooka enjiraba eriiko omuliro togerere kweno lwaki omanyi mulimu ebintu by'obuuza oluusi kale nga siri kusuubiramu. Kati kino kyo kansooka nkijje mu firimu mbuuliza abantu anti kyempulami kansooka nkijje mu kukinnyonnyola nga olulimi lwa firimu. Kati kino kankikunnyonnyola ng'omuntu. Olaba musajja gwa ndaba bwe tuba tukola tugezengako nnyo bakwewala okugatta ebintu ebimu ne bamaama baffe abo. Fubanga nnyo okulaba ng'omusajja ng'osobola okweyimirizaawo nga toli ku ssente ya mukazi. Fubanga nnyo okulaba ng'omukazi ono nga bwe bakimuteekako nti no mukyala nga ne waali bakyaluse ewuwo talina kyagenda kwekwasa mu kino nze nakigula ate simanyi bino bintu byange. Ekyo kyo tukyegendereze. Abantu baffe bano ne woba ogula buguzi simu ffe tusobola okukwata ssente mukiga nedda nga tondaba kumalayo nga tonnamalayo bwe mufumbirigana oba ne mwewasa musheyalinga ebintu ebisinga. Anti wuliriza musheyalinga ebintu ebisinga gwe wennyini sobola n'okukwata ssente n'oziwa omukazi n'akola bizinensi. Bwe mba nkuwadde miliyoni 10 n'okola bizinensi ng'olunaku okola amagoba ga mitwalo 3 ne bwe giba mitwalo 5 ge magoba g'okola ne mala omwaka mulama nga sikusaba yadde 10. Bwe mba nga tetulina mafuta mu mmotoka nga tulina gye tulaga buzibu kiyinza okugamba nti leero teekamu amafuta mu mmotoka. Bireke. Lwaki mbireka? Ati kati gwe tonnamanya kitaka tonnamanya bulungi bakazi. Nedda ati kati nedda okay kale kakibuuzo kino kanjireetewo nti nkuwadde ssente zonna ezikola bizinensi kakati ssente gwe z'okola ziba zaaki?
Katudda nkunyonnyola wano eno nonzijjako nti gwe omusajja osobola okukwata essente n'okwata emiliyoni n'okwata emitwalo 2 n'okwata emitwalo 10 n'ogamba omukazi nkugulidde essimu naye ensobi gy'otakolanga kwe kuba nti olina essimu gy'oyagala yakakadde n'ogamba mukyalawo oba omwagalwawo nti njagalayo emitwalo 10 n'ekimu kyange kye njagala okugula okitegedde mu bufunze yajja baagiguze era ajja kugiwaako amateeka kubanga agiguze ekyo tombuuza oba ne bakazi mwe kiki ate yabagiguze atya era kyembadde nnyonnyola era nkyakikunnyonnyola nti musajja munnange bw'obanga olina ekintu kyo kyoyagala okugula ng'omanyi kikyo gulanga ekijja mu busobozi bwo bano bannaffe balala nnyo basinga bali ku byabwe tebabangako ku byaffe musigale nga mugatta mubiri omubiri mugugatte nga bw'oyagala naye ebisigadde ku bintu ebikalu bo tebamanyangako nti ekintu asobola okukwata essene naye n'agulira omusajja ekintu nekibeera kikye bwakikugulira bwati abanga akwaziseemu tolaba byogamba simanyi tubadde tutambula ate sirinaamu ssente z'amafuta kola ekintu kimu bw'aba asazeewo nti ayagala mutambulire mu mmotoka nga mugirina ewaka muwaavuge okitegedde bw'anaaba avuga amafuta ne gaggwamu obanga muvudde ewaka ng'ategedde nti amafuta tegaliimu n'agamba nti nze ngenda na mmotoka gwe muwaavuge erinnya takisi olina ebintu tugenda kufuukira ddala bazibu gwe muwe emmotoka agivuge esike atekemu amafuta ge tajja gakulangira ako kapya bane muwulirize profesa gwe linnya takisi yo ekutuuse gy'olaga tajja kunyiga naye buli w'oyagala mukimanyi nti ebintu ebigooni olwo olugendo olwo yaba aluyimiriddemu olwo era aba akuyambye nnyo essaawa eyo era w'omunyiriza oyinza okugenda mu lubo lw'abanfunzi yakuyambye ate tolina bakateyamba bulungi nnyo kati okwewala okufuuka kateeyamba erinnya takisi yo gwe muleke n'emmotoka ye nga bw'ayagadde okugivuga bweneemusikirako kuba tajja gireka mu kkubo ajja gateekamu naye nga tegakuliiko kakati tugenda ku mukolo tugenda ku mukolo mwami na mukyalo tulina gendera mu mmotoka ssebo ng'ekitiibwa kakati tukimanyi kakati ate nninye takisi ku olwo ati wuliriza emmotoka tugimanyi nti mugiina mulina kugendera mu mmotoka naye ate era tolina musango kulinnya takisi kituufu okitegatolina musango nakano ogulina kati okwewala okugwa mu guno omusango oba okugwa mu kabi akanaddako linnya takisi okategedde nze omanyi profesa ompadde omanyi ebintu bino ebimu bannaffe bagenda ne batulangira ng'aweeredde omwana school fees taamu emu okitegedde n'ofuuka omusajja atalabirira baana atakola ki musajja eyasuulawo abaana be naye ng'amuweereddeyo taamu emu naye nga n'oluusi era nga bw'ogambye nti ffe tukwata ssene n'opangapanga n'omuwa n'akola naye kati kino kyo twekake bw'okolera omukazi bizinensi gwemanya ezo ssente ozisudde tokwatayo afiya muleke gwemanya otaze ezo zo zitaze bw'oyavuwala yavuwala bibyo tolingiriza mbobola okuba munnanga abadde akyakola ye kati kaabira atukwatirako wano tebabimanyi tebabimanyi so bannange twerwaneko ng'abasajja
bantu betubeera nabo bazibu kumukati bazibu Mchiko mbadde akantu tuli ku Morris Jordan Scale ku poloti emitwalo 5 nga poloti ya milioni 15 nefuuka yi era tosobola kumugobawo bulungi nnyo n'omugamba nze kuddize lwaki ozinziriza okumanya bazibu n'atakola agamba akuzimbi nakusanga olina kinaye nga muleka waka buli naku kakati bulina kwasigalaka musajja munanga ndaba tubeere begendereza ate twerwaneku bano abantu tubawe mubiri gye batwagalako gyokka bulina kwasigalaka naye agamba ayo banalwana musajja gwe nakusanga olina ki nkubeereddewo webuuza mbeereddewo kuki emmere nze ndeka ngiteteekanyiza netugigula kati okumbeererawo okwo olw'okuba anyigiriza naga nti leero katukozeseeko 1,500 okwekumbeererawo ate ng'era ze tubalekera era ze bafisaako ne bateeka mu bibiina mu bibiina bya Niige ebyo tebabimanyi naye abakuzi kati kunze nawani abazimbye ani ono atereka ebbiri mu z'omulekedde yakuzimba naye nga terasize atereka kuzizo zoleseeko zatereka ne bakazimu baba bakola miti ki bannange but we appreciate you and we love you tubagala nnyo bakyala bonna tubagala nnyo bamama b'eggwanga era we mutali tetusobola naffe kubaawo ekyo kituufu naye era ng'ekyo kyo sikiriziganya nakyo lwaki tosobola kubeerawo olw'okuba omukazi taliwo osobola okubeerawo okuleka ng'oli omuntu abadde akola ebintu ebyo ebyetaagisa ng'era kuba nabo mwebali bambi bakazi battu abalungi abafubaya abobuvunaanyizibwa mu ntegeera mwebali naye lwakuba okumufuna kubanga kunoonya ssente kuzituuza awo kubanga kunoonya ssente era mulina mukwate bulungi nga musobola okufuna obutakkaanya n'atajjaayo olunaku lwe yakusasulira ku muzigo gagukulemerera mukwate naye teweerabira kali nti embeera neweebanga ekyusa olusalosalo lubeerawo lubeerewo tulekeraawo omanyi fe tugonda nnyo nkola na mukyala wange naye embeera wetabukira fuba okulaba ng'olinawo olusalosalo olukuuma ebintu nga bibyo nga kino ne wakola atya talina bw'anaakituuka nga tekiriiko 5 ze nga tekiriiko 10 kye ebyo byo fuba okulaba nga tubiseevinga nga byobiryawo naye nga bakyala baffe tubagala nnyo. Thank you so much guys for being on this channel. My name is Morris Jordan Scale. naye era be bamaama baffe nati naye era ensobi ebeerawo yogerako mususokaya ebintu ebitatu mujjayo enjala mu mutuufu naye nga mutuufu ebintu ebisinga ffe tubikola lwaki gwojjayo enjala olw'okuba wateeka 5 ku kintu kyange nga kyakakadde